Inzo omwami ono mujja kwebuuza lwaki ovuddeyo kati. Kya bulijjo ekintu kyonna kibeerako kye bayita spark. Omwami ono basajja mivule mmumanyi. Nakola naye ku radio station emu nga bagiyita Impact mu Ndeeba eya Pastor Joseph Serwadda. Era omulimu gwa basajja mivule yali akola skit mu program ey'okumakya. Ng'era akola ne skit mu program ey'omukyala bamuyita J.K. Joy Amoti. Era naye abeera wano Sweden. Program yabeerangayo Saturday. Omusajja ono ku lw'okuba yali akola ku makya yakeeranga nnyo ku radio. Kati radio ya Impact yali eri ku kkanisa kwennyini mu Ndeeba ng'eri bwetu waggulu era ng'abantu bagira tuyitako bwetu ne twambuka kakalina bwetu ti waggulu ng'abantu basabira wansi. Amakanisa ago amanene wasulawo abantu abatalina we basula era bwe mugendayo ekiro musangayo abantu bangi ng'amakanisa gajjudde. Abantu abatalina we beebaka, abantu abali hopeless bagenda nnyo mu makanisa omwo. Kati waliyo omukyala eyali omu ku abo abasula mu kkanisa. Omukyala oyo yali mulwadde. Temumbuuza yali mulwadde bulwadde ki, naye mbagambye yali mulwadde. Kati ndowooza mwami Mivule ono engeri gyakeeranga ennyo ssaawa 11 ogenda ku radio. Kati yagenda n'afubiitiriza omukyala ono ku chachi ya Pastor Joseph Serwadda. Omukyala ono gwe mbagambye omulwadde ali hopeless. Teyali mulwadde mutwe nti oba yali mulalu, wabula mbagambye embeera yali bwetyo. Basajja Mivule n'amwekakaatirikako oba bakkiriziganya oba tebakkiriziganya, ne baamusanga ali mu kudansinga omukyala oyo ali hopeless, omukyala oyo eyali omulwadde ku kkanisa eya Pastor Joseph Serwadda. Era ekintu ekyo kye kyagobya basajja Mivule ku kkanisa ne kimugobya ku radio. Nalyoka avaako n'agenda ku radio gye bayita akaboozi. Ebintu bino bye njogerako Pastor Bujingo abimanyi bulungi kuba Pastor Bujingo yali senior pastor nga akola ku Impact radio. Kwegamba nga akola mu kkanisa nga pastor oba assistant pastor. Kakati ate nga ayina ne program gye yali akola ku ki ku radio. Bali bagiyita simanyi emisingi ndowooza bwe gityo. Ku Impact kyentegeeza twali ba staff yemu basajja Mivule, nze Eddie Mizaya ne Pastor Bujingo nga ffenna tukolera omugagomba muyita Pastor Joseph Serwadda. Naye nga Pastor Bujingo yali mukulu era kubanga yali alina ne office awo nga akansolinga abantu era nga bamanyi emirimu gy'aba pastors. Era Pastor Bujingo yali omu ku abo abaatula mu meeting eyagoba omusajja ono basajja Mivule okumugoba ku kkanisa, okumugoba ku radio olw'ekikola kye yakolwa ekyokurepinga omulwadde eyajja ku kkanisa okufunawo komfati. Kyokka omusajja ye n'amukwata n'amuzizika waya. Kaakati omwami ono ebigambo byonna bye njogedde ebyali ku Impact, waliwo omwami bamuyita Rawubeni. Rawubeni ebiseera ebyo yali askaali nga yakuuma ku kkanisa ey'omu Ndeeba gye bayita Impact. Omwami oyo Rawubeni kati yakulira ekitongole ekiyamba abasajja. Era Rawubeni ye yayimirirawo n'ajulira n'ayimirirawo n'awa obujulizi nga Pastor Bujingo ne Pastor Serwadda batuuzizza olukiiko olugoba Mivule ku Impact FM era olumugoba ku church gye bayita Victory.